abeekyotera bana NRM basazeewo okubeera ng'ekintu bakiteeka ku level endala. Geoffrey Rutaaya omubaka gwe baanyaga akalulu bwe batyo basazeewo bamumalirize mu ngeri y'okumumookinga. Baagala okumulagira ddala nti kaakati baamumaliriza gwafuuka mulambo bwe batyo munnange bazinze omulambo ne bafuna keesi. Omulambo teguli mu keesi nno, ne bateekako ekifaananyi kya Geoffrey Rutaaya ne batandika okubeera nga bakuba omulambo emiggo. Kakati ekyo kyongera okulaga nti olutalo mu by'okuyeeya okujaganya nga ddala balabye waliwo omuntu ali obubi oba afudde lulabika terunnaba kukoma. Naye ate era still ne tulaba ku sayidi endala Minisita Frank tumwebaze naye yavuddeyo ne yeewozaako ku kubeera nti abantu baabadde bamulaba nti akoggedde ddala nti akozze, era nga abantu bagamba nti kirabika waliwo ekikyamu. Katambi yakafulumye nga azina amazina ge yabadde azina awo nga bali mu exercise ekyankwanzi, nga naawe osobola munnange okubeera nga weebuuza. Waliwo kano akantu ka TikTok omwana yagamba nti naye nga tolina maanyi. Kati kirabika ndowooza abantu bwe basinzidde awo okusinziira ku nfaanana ye. Kati ye awadde ensonga lwaki mukovu, era lwaki afaanana bw'atyo, era n'asekerera nnyo abamuyeeya. Nabo ne bamuddamu bye bamuzzeemu abantu bye tugenda okubeera nga tutunuulira okulaba era olutalo lugenda mu maaso bulungi nnyo. Kasooka tulaba olwa Geoffrey Rutaaya abantu babadde bakola ki okugezaako mwegerera. Kakati awo we tuli era bino nsuubira okuba nti bw'obanga okomentinga ku bannange temusanyukira afudde, bannange temukola mutya, bannange temugira mutya, njagala omanye nti abo bennyini ababeera balaga nti nno mu kaseera ako bo bampisa nnyo, mu kaseera ako tebasanyukira afudde, mu kaseera ako tebakola ki, bino babirimu butereevu era tebakulimba nti Nuupu yeesanyuka ng'abantu bafudde, Nuupu yeekola ki, kubanga ate yo Nuupu erina ensonga zonna ezesobola okuwa lwaki yalibadde esanyuka ng'omuntu afudde, lwaki bandibadde bajaganya nga omuntu oyo awagira abo ababakijjanya, abaleetedde abaana okubeera nga basiba mu makomera, abaleetedde abaana okubeera nga bafa, abaleetedde embeera embi eri bannayuganda mwe bali mu nsonga ez'enjawulo, nga batuusiddwako ebikyamu oba nga batuuseeko ebikyamu. Kakati akakatambi kwongera okulaga nti ebyo pakati abalaba abantu tebawera na 6 oba 7 ababadde bali awo, era bw'otunuulira embuga ezo zaaguze ssente, keesi eyo yaguze ssente nnyingi, kwabo tekuli asobola kugula keesi ezo nambugo. Kitegeeza nti omuntu eyabba Rutaaya mu kalulu era yafasiriteetinze ekyokubeera nga kibaawo bakikwate ku butambi mu ngeri y'okumuduulira abisaasaanye ku social media. Ekyo kirabwa n'omuto. Kati kitegeeza munnange eyo peesi gye babeera baseetinze nga bw'olaba nti bwe batta abaana ne batulugunya abaana babeera baseetinze peesi, naye ate tebasuubira nti bwe babeera basse, bwe babeera batulugunyiza, bwe babeera basibye
bokubaako kusanyuka kwonna kwonna singa wagwawo ekintu kyonna. Kakati ebyo biri eyo kyotera ekakuuto eyabba Lutaaya yaleese ebyo. Frank tumwebaze Minister wa Agriculture ye agamba nti talaba lwaki abantu bali concerned nnyo ku lw'okuba nti nno akozze. Agamba nti obunene si kyekintu abantu kye baali badde basanyukira oba beenyumirizaamu. Bwe tamanyi lwaki abantu omuntu okubeera omunene bamulabanga ye mulamu, nti omuntu akoze ne bamulabanga omulwadde, nti waali awo talina buzibu yadde n'akamu, mulamu nnyo, era ye yasalawo okwekozza asobole okubeera omulamu era waali mulamu. Naye akatambi kano nga bw'okalaba nga azina amazina oba bali mu vibe ekyankwanzi, olaba Norbert Mao ye musajja olaba nga ddala mu butuufu n'abalala bonna bakuba engalo bazikubira ddala, naye musajja wattu yenna ng'atudde ku katebe bonna akutise omutwe bw'ati, bw'otunuulira ensingo yonna ti bwe yeetunuulira mu ndabirwamu, kubanga omuntu olina okubaako okukogga we kukoma okusinziira ku mubiri gwo oba bwe gubadde gufaanana. Abantu ekifaananyi bwe bakumanyidde nti bw'otunuulira kati Norbert Mao tojja kugamba nti nno mukovu oba nti munene, naye omulaba nti ennyama kweri era tewali nsonga lwaki yali badde akogga okusinga awo. Frank tumwebaza abantu bagamba bamumanyi bulungi nnyo, tabeerangako munene kisusse kutuuka kubeera nti naalina okwekozza. Kakati bw'avaayo n'agamba mbu alina okwekozza, mbu agenze okulaba ng'obunene mbu era ye awo waayagala bw'atyo okubeera bw'atyo ng'anaatera okugwa, aba atambula ng'anaagwa, empewo emufuuwa agwe. Ekyo abantu simanyi bwe bakiraba, naye ekituufu kya byonna nti endabika yo bagamba kye kitiibwa kyo. Kati bwe weetunuulira mu ndabirwamu nga wenna amagumba gakuli kungulu, so ng'ate era tobeerangako munene nga bw'ogamba, ekyo nakyo abantu kibeewuunyisa, kubanga gwe bw'ogamba nti nno okubeera obese ate nga tobeerangako munene, tobeerangako mu mbeera eyo, bakulaba ng'omuntu aliliini eva obadde mutono nga tewaliwo nsonga yonna ekuleetera kubeera nga weekozza. Kati y'ensonga muganda wange Bannayuganda okubannyonnyola kiyinza okubeera ekizibu, kubanga omubiri omulwadde omuntu ne bw'aba just atambula oba ng'anyumya, byonna byongera okukakasa nti ddala mu butuufu ono mulwadde oba si mulwadde. Bw'otunuulira ebifaananyi nga bali mu vibe awo ekyankwanzi, olaba nga Norbert Mao obulamu mwe buli mu mubiri, so ng'ate oli olabira ddala nga waliwo ekitagatta. Naye ye yavuddeyo n'agamba nti nedda, nze ndi okay, sirinaawo. Minister wa Agriculture, Animal Industry and Fisheries Frank tumwebaze bw'atyo ng'agezaako, ayogedde bingi, yawandiise bingi in fact, ng'agezaako okubeera ng'alaga nti yali okay, muli mistaken okulowooza nti okugejja overweight and obese nti kwe kubeera healthy, okubeera omulamu, nti okubeera slim oba okubeera omutono kitegeeza kubeera mulwadde. N'agamba nti ekyo kiri serious nnyo, naye ye talinaawo mbeera yonna yeetaaga kukubira nduulu, yali okay, ali strong. Kizibu okutegeera, bwe yagambye nti kizibu okutegeera eri mmwe baweewe, naye ye tali bubi. Naye kakati kino kirabwako n'ayonka enfaanana, abantu babadde concerned abantu, naye kwegamba ebintu nga bino tebigenda kukoma, kubanga njagadde ntandike n'ekya Geoffrey Lutaaya ekyabaddeyo. Bali baddidde keesi y'omufu ne bagula embugo, ne bafuna bodaboda ne bagipangisa, ne bafuna emiggo ne bakukkuba nti bakuba omulambo.
n'ekifaananyi kya Geoffrey Lutaya nga bakitaddeko awo. Ekyo kugambye kiraga bulazi nti kwabo bonna nga bw'obalaba abo emiranga gye bakuba basasuddwa era akasente bakafunye. Naye impact yaakyo eyakikoze eyakikoreographinze okubeera nti kiba bwe kityo, ekifaananyi kyagala osiigira ensi ku muntu omulamu aliwo ng'agezaako okubeera ng'aggyayo ekifaananyi kugamba ng'alaga nti politically dead. Ekyo kugambye nti kyongera okulaga nti olutalo terunakola ki, terunaggwa. Wabula ekyenjawulo ekiriwo nti bano abajaganya be batono. Kati ng'ekyabaddewo olaba nti basasuddeyo abantu baabwe nga 4-5 okubeera nga bakola omulimu ogwo. Naye majority baalonda omubaka waabwe ne obuwanguzi bwabwe ne butakola ki, ne butateekebwamu kitiibwa era basirise batunula. Kati bano bagezaako okusiiga ekifaananyi nga bw'olaba nti Namere bw'agezaako okulaga wali Nalubowa totiisatiisa balamuzi, tokola otya, togira otya, tokola kwegamba ng'agezaako okwekakaatika ku bantu nga naye ne mu kyaki mwennyini baagamba mulekerawo okwekakaatika ku bantu. Lwaki mwekakaatika ku bantu? Ekintu ekyo lwaki mwekakaatika ku bantu? In fact baatuuka okwebaza Mpuuga nga bagamba nti Mpuuga bwe baamukuba akalulu yakkiriza era teyeekakaatika ku bantu, teyaddamu kubeekakaatikako kye yali ategeeza, omusumba kye yali ategeeza. Naye kati bano beekakaatika ku bantu, mugezaako okulaga nti be baganze. Kati ennaku zino Muhoozi azzeemu okubeera ng'ateeka obubaka ku mukutu gwa X bungi nnyo, fact bungi, naye njagadde bwonna nja buyitamu, bwonna tubuyiteyitemu bw'ateekayo, kubanga awo we tugenda okubeera ng'ate tumanyira oba oliawo kyazzaako n'ebyo ebirijja mu maaso. Naye nga bwe nkugambye munnange olutalo lukyali luwanvu era terugenda kubeera nga lukoma. Era mmwe mulekera ngaawo okujja mugambe nti nno mulekera okusanyukira nga abantu bafudde, mulekera ngola bwetti. Muleke abantu gye binaakoma bantu mubaleke oba ani afudde oba ani oba Faseeda abadde ki, mubaleke kuba ekyabaddeyo ku Waiswa Mufumbire mukyala we ng'afudde mwabirabye, comments mwazirabye. Era babadde bagerageranya ku Janet Museveni bwali nga bateekawo nti ye tannafa ono afudde, tannakola atya. Kakati ebyo awo kazaabika emipiira. Saidi ki egenda okusinga okufiirwa? Yegenda okusinga okulumwa, okufiirwa abantu. Kuba kati twalabye wano Sula Sserunjugi kapiteeni ng'afudde atudde, enswera ne zimubika nga muka Mufumbiro yakafa mukyali awo, oli nago ne guggwa. Kakati wegamba oyinza okwesanga nti mulindirira omulambo gumu okoleka ebyo gye mussa obusi muwadde eggonya ne zibalya, mulindirira omulambo gumu katugeze mu mwaka naye kujja kubaako emirambo egiwerera ddala ku sayidi emu, era sayidi eyo bwe banaagiyeeya ejja kunyulwa nnyo era ejja kulumwa nnyo. Tusikane mu bboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atulaje nga bulijjo. Akume.